Abooluganda munnyambeko. Omusajja wange simanyi kyabadde. Tumukebere tulabe oba alwadde ejjute. Tannaba kulwala jjute. Bwe liba lyengedde tulisale. Leka totuleetera musajja tukubira nduulu wano omanyi bwe liruma gw'okola. Amasira agamutawaanya gafulume kubanga nze byayogire sikyabitegeera. Ayogera biki? Omusajja wange alabika bukyayicyayi bw'abazungu bumuwunziza kati yeeyisanga anywedde alaka ow'amaanyi. Anti alinga atamidde oba agudde mu katwewungu yenna atambula ng'enjala gweruma. Akataayi k'abazungu kasiba mu bulago kamufaananya ng'embuzi ekutudde nedduka n'ekitundu ky'omuguwa. Kati omwami wange takyawulira kuswala bw'ayogera ng'abantu bawulira nti ye takyetaaga kulaba ku mukyala we. Bannange munsaasireko bino ebigambo bikuba ensonyi. Kyebava bannonda okukulira abawala. Nali mwana kyebava bannonda okukulira abawala. Nali mwana wa mpisa nnungi. Ekiwato kyange nga kigonvu n'eddoboozi lyange nga lya ttendo nga seeneekereva ebitalojjeka. Bwe nabanga nsoobulo oba nga ŋŋenda emugga nga nina obuyimba bw'enkoloobya buli eyampuliranga n'ameggerera na buli kati abantu b'epayiri bakimanyi nti mu kulya munda gwo tewali ampunyamu. Kubanga eddoboozi lyange seeneekerevu liwoomera buli aliwulira anti liringa erya akanyonyi ogiro. Bwe twogera akanyonyi ogiro kaba katono akamanyiddwa nnyo mu bakyoli nti kayimba bulungi nnyo era obunyonyi buno bambi butera kutambula bubiri akakazi n'akasajja. Tebuyimbira kumu. Akasajja ke kasooka bwe kamala n'akakazi ne kayimba ne bugenda nga buwaanyisiganya. Abaali babaddeko mu ggwanga ly'abakyoli babumanyi. Kale wamala wino genda nze maliriza okutaanya. Anti liringa ery'akanyonyi ogero akayimba ng'enjuba egolooba kati nno ye okola agamba nti sikyalina mugaso. Ndinga ekiyuubwe ky'omusota ate bw'avaawo n'agamba nti ndinga akabwa akato akalwadde olukuku lika naawe likadikukula. Wamma bannakyoto ky'okumanya butereevu tweyongere tukyali mu katabo kaffe era nga katabo kaffe tuli mu oluwombo lw'olulimi. Butereevu lubeera luwombo lwa lulimi wano ku kyoto ky'okumanya n'olwekyo bw'owulira obutabo obwo bwonna emisomo egy'enjawulo teweerabiranga bw'atyo nno eyeewayo okubeera nga tutuusako obutabo buno. Ono nno ye musama w'olulimi Sekandi Kakembo Juma. Butereevu otegedde nti ye Sekandi Kakembo Juma. Bw'atyo nno okuva ku kyoto ky'okumanya ate yakutuusako obutabo buno bw'ofuna mu pulogulaamu yaffe oluwombo lw'olulimi ate ku kyoto ky'okumanya. Bw'amala okussaako omukono nange empawo kindobera kubeera nga ntandika. Temwerabira nti akatabo akasooka ebeera nkoko nkulu. Bw'etyo neetegekebwa omukyala ono nno yina abakyala mu bakyala bonna abaali babaddeko mu Buganda oba oyagala oba toyagala era n'abakyala wammwe oba omuwala nagenda weetugire ku munyaanya bamuyita Nansubuga Betty. Talizuulwa mu balala ne bw'oba ng'okola otya yajja bubwe. Erinnya lye likyavuga ng'ekkondeere era mukyaliwulira nga linnyanyagira ng'ennyanyaagize muve mu by'okutenda okola. Wamma tweyongereyo n'akatabo kaffe ekitundu kino kya 10 omuzimu gwa Kasooba. Muzimu gwa Kasooba tweyongereyo. Oluvannyuma lw'ebyo Nyembeeza yeeyongera okukwaza emirimu gye kinawadda era ensimbi bwe zaakeewa n'agenda aleetayo endala ne banena. Buli yagendanga embalala
mb'okunona ensimbi ng'awaayo lipoota ye byabanga abeze. Ono mbega buli bwagenda okunona omudidi gw'ensimbi ekituufu kiri nti aba atuta alipoota kuyekubya zaalaba ewona omwami gwe boogera ye kalibu temweyatta mukyala we olw'okumukwata n'omusajja. Wama Dokita Kaddu Baligeyanko Nabalamaga nga bwe wasalawo tuweereza obutakoowa naffe ne tukugamba weeyongere. Butereevu nange sijja kugaana bw'obanga mukama waffe lubuto ky'oto oyogedde. Ku poliisi teyatuukangayo wabula gwe yawanga ebyama yamusanganga amulinze mu kafo akalagaane mu lukoola era eyo ye yamuleeteranga n'ensimbi ziyatwalanga bamenkenye. Yakolera ddala bw'atyo okumala ekiseera okutuusa olunaku lumu Gajule lwe yamubikkulira ekyama. Tewali amanyi kyasokaasoka oba kunaawula Gajule kwasanguza kyama kye yali akukkulidde atyo mu mmeeme ye. Gwali muzimu gwa mukazi we oba yali kizuuzi wa kasooba bye byamubagula teri yamanya. Naye nga bwe gwali lumu Gajule yakomawo eka ng'akubye akabisi. Yatandika okuyumya n'ennyembeeza era ng'emboozi etabye baatuuka ku by'abakazi n'okuwasa. Nyembeeza yabuuza mukama we ekyali kimugaana okuwasa n'afunayo ku zadde n'omusika. Gajule yalinga aliko ekimuwujja. Yabuulira musajja we nga bwe yalina abaana n'omukazi. Naye ng'omukazi kino nga kinnemye okuyisa mu kamwa. Gajule annyonnyodde yali alina omukazi n'abaana naye ng'omukazi mutta. Yamulombojera byonna nga bwe byajja. Engeri gye yatamu mukazi we gye yamuziika mu kisenge ky'omuddiiro era ne gye yakukulira ekise kyatta n'engoye okwali omusaayi. Leero nga yenna alinga ddala aliko emmindi. Eno yali mmindi oba oyagala oba toyagala. Gw'omusajja ategeera yadde kabisi ddaba kyako akalimu omutamu ogukuleetera okwogera nga bwe wamutta n'engoye n'ebisono obinyumya. Wamma Dokita Kaddu gwe seetula emboozi nze nti okulaga bannakyoto wajje tulaga. Bwe yali amaliriza ne yeewaana nti bambega asibe bagezi ebyange byabalima tibayinza kunvumbula. Bankwatako ne bantanga obujulizi obunumiriza bubuze. Omusango n'enguuta buva. Sebage ya nnyonyi lugwayo nga namunye ali ku nju. Twegendereza okugeya. Oba ogeya nga gwogeya ali wabweru oba ayina waali gwe nga tomulaba. Yayogeranga bino byonna nga kasooba mwe gwe mumanyi nga nnyembeeza okutaakunkumula. Enkwawa akuba ati kakubye bbiri era mukongoza bigere. Enkwawa okukuba kitegeeza nti omuntu ono aba ali mu ssanyu. Kisoko kigamba okukuba enkwawa kubeera mu ssanyu. Kakubye bbiri liba liyingya likubye obunyonyi bubiri. Baaba gwe mukisa ogutagambika. Laba ono bwakukongoza ebigere ne bikukongola ne bituuka n'okwambula ne bikusekerera ne bitema obulali nti kale laba bambi kiboofu kyabwe bwe kyogera ebyekisiru ebigendo kisibya. Ozanya n'ebigere bannakyoto nga byakukongodde biyinza n'okwambula gwe nga tolaba.
waliwo nasswi y'ekigere yo bw'etandika okugeya eyinza n'okuwemula n'ekusekerera ate n'ekuba obulalu n'ekuleka mu pajama ozannya ne nasswi. Dr. Kaddufu Mitemboozi. Nyembeza yeeyongera okukakkalabya emirimu gye. Nyembeza yeeyongera okukakkalabya emirimu gya mukama we ng'obwedda era nga bw'agira n'awuubako embalala olubu lw'ebigere ababbe lw'ebigere abebe ku kamoome kaabwe aleete balye. Waayita emyezi 9 nga Gajuule amaze okusansulula ekyama kye, entegeka z'okumukwata ne zimalirizibwa. Olunaku lwe yagombebwamu obwala lwali lwa Sande essaawa 4 ez'enkya. Gajuule aba atudde ku lubalaza lw'ennyumba n'ennyembeza we nga mmotoka za poliisi 2 ezikubyeko abampi n'abawanvu ate zigobye. Buli omu yali abaggalidde Dukondabe. Dukondabe bamundu babo bayingiddewo ab'emmundu, buli omu abagalidde yiye. Emmotoka okugenda okuyimirira ng'abazirimu bazibuuse mudda. Nyembeza ngamba Kasooba emikono gifuuse kinsuti n'empi zimuyiseeko nga tagasseeko wamma nansambagere n'ennume y'ekigo ekyamutandagirwa. Gajuule yali abettegera dduke, tebaamuganya ne bamubaka. Baamulijja mangu ku mpingu era nga n'empi n'ensambagere naye tabyabudde. Poliisi ekaaye ekuba bonna. Nyembeza Nono Kabega bonna ebakuba. Kumbe Kakodyo tweyongereyo bannange, nze sibitenda byendaba wana ab'ekyalo. Bw'atyo n'abayise baatandika okusotya nga bajja balabe bwe gubadde. Nyembeza atandika okwetaakiririza ng'abuuza kye baali babalanze okubakwata. Yali akulungudde emyaka 2 mu maka ga mukama we naye nga tebazanga musango. Ererere abakyala ejja ne bamupakyamu empi endala era ne bamulagira asirike n'asirika. Sajja nga bakambwe, nange kansirikire kagwe. Zibakubidde n'embega n'asirika, nze gwe banaaleka. Kazindi dokita tebankwatako, kale wamma. Abasibe baatwalibwa mu ddiiro ne basitaamizibwa mu nsonda. Abapoliisi baaleeta enkumbi, ebitiiyo, ensuuluulu ne batandika okukabala ennyumba. Baasookera mu ddiiro ne bazaako ekisenge ky'omufu, baaba mu ky'omwami ne bamalira mu ky'abagenyi. Omwo lwali okusimako katono nga bagusse dda ku mikeeka n'ebigoye. Ku mufu abaaliwo bonna baalabikanga bennyamidde nnyo, bennyamidde. Abasibe baabatuuza mabega mu bakuntumyewo n'omufu waabwe kyenkana eyali awedde ku magumba. Emmotoka eyaabwe yagenda butereevu e Kampala, endala bannange yagoberera luvannyuma ng'abagirimu bamaze okuvuba ekiso mu kidiba Gajuule mwe yakinyugunya n'okujja bannange engoye mu mpampagama z'ekiswa mwe yazivuubiika. Poliisi bwe yamala okuteekateeka obujulizi bwayo, omusibe n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Yali ayambibwako abantu aba bulijjo 3. Gajuule yaweera ennemba nagwa kutemula mukazi we. Obujulizi bungi bwaleetebwa ng'omwo mwe muli n'obw'omusajja omupakase yawulira omufu ng'awanjagira baleme kumutta. Obw'abaamulaba nga yeekwese mu banne tagenze kisaalizi
obwaba amusanga akawungeezi ng'ataabula alaga ewuwe ku lunaku olwattirakwa mukazi we n'obwaba amuwuliranga ku mwenge ng'awera nga lumu bw'agenda okutta mukazi we olw'obutambuze era nga n'ekiso kyali musa bwe yakibengedda. Mulaba gye munywera akabisi. Tandika okwogera ne mukyala wange mwenzi ndimutta. Abantu baba bawulira. Oli mutaka leka tukulinde bw'alifa tulinoonya ggwe. Kati biibino leero bifuuse kanaaluzaala ng'omuwula mulisa ku mmere, bifuuse kanaaluzaala ng'omuyigo gwa kafyu, bifuuse kanaaluzaala ng'akawunga akabuze mu bbula lya COVID. Bwe bityo nno bigenda kuleeta emitawaana. Bifuuse kanaaluzaala ng'omukulembeze wa Uganda okugaana bannayuganda okuva ewaka. Naye nno abataasa bulwadde bo lwa butakimanya. Kale tweyongereyo. Okwo bwe kwagattibwako obw'omusawo eyakakasa nti omukazi yatemulwa na kiso obw'omukugu eyakebera omusaayi era n'obw'ebinkumu ate n'obw'ekizibiti ekyengoye n'ekiso n'obulala munnange nga gajuula omusango ogw'okutta ng'agenderedde gumumegga. Baba kano nkatidde nange dokita waabwe ndabira ddala omusaayi gw'omukyalo ono n'omulanga. Omulamuzi ekibonerezo yamuteemulira kyakutugumbulirwa ku kalaba. Yamuwa amagezi nti yali wa ddembe okujulira mu kkooti esingawo bw'aba nga yali takkiriziganyiza na nsala ye. Teyajulira osanga yamatira ng'omusango gumuse mu vvi. Bw'atyo nattibwa anti okalya dda kadda dda. Neewuunya nnyo obukujjukujju n'obukubu bwa Kasooba mu kubega emisango era ne ndowooza nti mba mukulu nange nandiyingidde obwambega. Wabula kyesaasimamu kwe kutimpulwa n'okutuuzibwa awali omufu akyuma. Mujjukire emboozi eno enyumizibwa akaana kano akaagendanga ewa Kasooba ko ne bunne bwako ne bumulaba bambi nga abusanyusa nnyo n'agira ng'ekirevu n'akwata omugo gwe n'afuweeta emmindi ye obwana buno nga bunnyumirwa. Kati akaana mujjukire emabega oluvannyuma lw'okubuuza Kasooba nti akola mulimo ki, n'amugamba kuba akaana kamugamba simanyi naawe osuubula ppamba nga kitaffe. Kasooba n'amugamba nti nze nkola bwambega. We yatandikira emboozi ey'abano gye tuwunzise. Kale nno bannakyoto omuntu asoma akatabo ŋŋaaze ate ne nkugjayo ne nkutwala mu firimu ne tutandika okulaba ffembi. Lwaki togula byakunywa n'obutabo obuddako? Ssentebe w'oluwombo kkiriza ebyokunywa byo byetaagibwa nze nkole guno. Mukyala Nansubuga Betty wamma omusibi wa nkoko nkulu gwe nkukubidde ku y'Abaganda wonna w'oli lugaba kumpeera emikisa egy'amaanyi egitalina buyinike ate akuwangaaze nga Minsuseera myaka 1999. Kino Kasooba nakimutegeerezaawo ebyempi biki byonna. Yaseka nnyo n'aŋŋamba nti ndaba ogwo gwe mulimu. Bwe nasuumuukamu ne ntwalibwa mu ssomero ly'ekisulo. Akalenzi ke kajumya jjukira teweerabira. Dokita Kaddu kyenva nkugamba nti gwe weeyongereyo. Bwe ntyo ne mbanga Kasooba. Bwe nasuumuukamu ne ntwalibwa mu ssomero ery'ekisulo. Bwe ntyo ne mbanga Kasooba nsigalidde ku kumulaba balirirwe mu kuwummula bwe yabanga tapampuse mu gigye. Ebiseera ebyo byayitawo amaanyi ne gagenda nga gamusereba n'atandika okugenya olw'okulwalalwala. Ekyavaamu kwe kuwummula emirimu egy'obwambega. Lumumba ndi ku ssomero nga bantegeeza nga mukwano gwange bwe yali awummulidde ddala
emirimu gyonna egy'ensi eno bambi nasaalirwa nnyo obutaziika ku mukwano gwange oyo atalinva ku mwoyo. Bambi akaana baakagamba kyekiri kyo nabadde nkunyonyola obulamu buno mwetuli neteri kintu kiruma kukeera nkya n'obuvaamu ddala nga bwe banoonya ky'okoze mu bulamu tebalina kye balaba ng'oggyeko ekyokumanyaako nti wali munywi wa mwenge kayingo, wali wa ttima eritagambika, wali mukozi wa misango. Tufube nnyo okulaba nti amanya gaffe kale leka galeme kusigala ku mitima gy'abantu abo batumanyi oba ku mitima gy'abaana baffe, wabula kagasigale ne ku mitima gy'abantu abatono abayinza okuba nga bagoberera ebintu bino. Okola otya okubeera ng'ozuukusa erinnya lyo ne libeera nga libuna, ne libeera nga limanyibwa, era baligamba nti kale olyogerwako ovujjirira buvujjiriza ebintu bino. Oli bw'avayo n'akugamba nti tamanyi omuzira njovu ssentebe w'oluwombo Sekandi Kakembo Juma, oyo aba mulimba ate aba mulyeza amaanya. Essula eyo gye bayita Okalyadda nga bwe bakugamba bw'obanga osoma Bayibuli, njagala mbeeko bye njogerako nga sinatandika ssuula ndala tulabe. Ffenno abantu abamu abakkiririza mu bitabo ebitukuvu bakugamba nti bw'olitisa ekitala naawe olifa kitala. Bw'olitisa ekitala naawe olitisa kitala. Okalyadda lugero lugwayo nti ejjo by'olirya ate liddira mu mutwe. Oba Okalyadda ejjo by'oliddira mu mutwe. Nakunyonyodde nti obuyira bw'ejjobyo bweba obumuli bw'ejjobyo. Omuntu bw'akaddiwa enviizi zikyuka ne zifaanana obumuli obwo, kyebava bagamba Okalyadda. Mu bulamu ebintu bye tukola, bw'okola erinnya lyo n'oliteeka ku bintu ebirungi oba nga bino, butereevu olifuna birungi byereere. Bw'okola ebintu ebikyamu erinnya lyo n'olissa ku bintu ebikyamu, era ky'ojja okukungula. Mu bulamu ky'osiga ky'okungula. Bw'osiga ekisa ofuna ekisa, bw'osiga okugaba ofuna okugaba. Essuula eno tugiyigemu ebintu ebifaanana bwe bityo, n'ekirala tugiyigemu ebintu eby'okubeera abazibizi b'ebyama. Mu bulamu omuntu atazibira byama ensi yaffe simanyi wa wayinza kulaga. N'ekirala kye tuyinza ogyogerako era essuula eno kyekyokulaba nti tufuga olulimi lwaffe, tufuga obusungu bwaffe. Singa Gajuule yalema teyafuga, yatuuka n'afuga obusungu bwe n'attatta mukyalo ono, oba oliawo emyaka gye gyandibadde gyeyongerwako. Naye olw'obutafuga busungu kye kyamuleetera ekyo. Kyekiri kye nali nnyonnyola mu kusonyiwagana. Ne mbagamba oluusi abantu abamu betta naye ng'emitawaana gifa ku ffe. Omukyalo ono okutuuka okugenda ebweru okubaliga, omutawaana gwali guva ku Gajuule. Yali tamufaako, engoye yayambalanga nzina na buli kimu. Ekituufu waliwo embeera gye tuteeka mu bannaffe ne tubawaliriza okukola ekintu. Bwe bamala okukikola ate ffe ne tulabira ddala nga y'ensonga enkulu, ne twagala tusaanyeewo obulamu bwabwe. Kyokka nga ffe aba baleeteddwa okukola ekintu ekyo. Bannakyoto, agoberera ebintu bino bye njogera ebigambo nga tobiteeka mu nkola, ensi yaffe kkiriza ogaana otawaanira bwereere. Abazungu kye bava bakugamba nti okusoma, learning is an active process. Okuyiga kyekyo ekikolwa ky'oba owulira obudde obwo bino byensomesa, naye okubiteeka mu nkola kye kintu ekiraga nti oyize.
bwe tukuba omulanga n'oba nga tofaayo butereevu oba owuliriza naye oba tokyuse. Twenyumiriza ebintu bino okubissa mu nkola. Nze ndi musomesa mutendeke, ngenda okwogera ekigambo nga nkirinako ebitabo nga 10 ate nga nkimanyi nti ne mu Bayibuli mwekiri. Kyova olaba na bagamba aliva ku byange genda kuwanga tto, aliraba nga totegeera bigambo byange teri kale ali kusomesa. Nze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Balige yankoona ebyo bye mulinanga. Katutandike essuula eddako tegumanya nnyumba mbi. Ogwo nno guba musango. Tegumanya nnyumba mbi, naye nga sinatandika nkowoola abantu abayinza otuyambako ovujjirira ebintu byaffe. Obutabo buvujjirirwa abantu ssekinnoomu. Obudde bunaatukwatiridde munywanyi Sekandi Kakembo Juma. Ne naawe kyayinza okubeera omu kwabo abawanirira obutabo buno, otuwa kyonna ky'oba olina oba ky'oba osobodde. Bwe kyolaba nti ddala kiyambira ddala olulimi lw'okugenda mu maaso naffe okubeera nga tuweereza, kyotuwe namba yange njibawa buli kitundu, n'olwekyo nja kuddamu mbeere nga njibawa. Abayinza otuyambako mu videos zaffe, abayinza otufunira data, abayinza otufunira ebyokunywa, kubanga ebintu bino okusoma obutabo nga tolina byonywa kale abaguyita ogw'omuniino naawe ogukolanga munnange naku 2 toliddamu kuwulirwa. Bwe ntyo nze ntandise essuula eddako tegumanya nnyumba mbi. Bwe gutyo nno guba musango. Kyenva nkugamba nti wuliriza tweyongere. Dokita Kaddu olinda kisebo male kwata mugo. Nedda mukama wange kantandike. Omusomo bwe gwakanama ebyobwambega ne biseeseetukira ddala mu mwoyo gwange, kyokka gw'omuzimu gwa Kasooba gwali tegujja kunzikiriza kubwerabize. Kyokka gw'omuzimu gwa Kasooba omusomo bwe gwakanama ebyobwambega ne biseeseetukira ddala mu mwoyo gwange, kyokka gw'omuzimu gwa Kasooba gwali tegujja kunzikiriza kubwerabiza lusaago ntyo. Nali ntandise okuvubuka, Lumumba ndi mu kuwummula, ne njagala ŋŋendeko mu Kampala mbaddaleko. Napakula ne nyambala ekikuufiira kya mukwano gwange omupoliisi ekikaddekadde. Bino nno bye baayitanga eby'omudoome oba eby'ennyama ebimyufu nga kuliko n'omujunga omuddugavu. Abapoliisi bye baayambalanga mu nnaku ezo. Awo ne ntalika olw'omu Kampala nga neebagaddeko amaanyi ga kifuba kange. Bwe natuukayo akagaali ne nkasigira omumanyi eyali atungira ekyalaani ku lubalaza lw'edduuka ery'omuyindi. Edduuka lino lyali lyolekedde ekitebe ekikulu ekya poliisi ekyali ebusukka luguudo. Naserengeta mu katale ak'ebyennyanja akaali keesuddeko enguudo. Nnya okuva awo mba naakeesimba nti mu katale ng'ofiisa wa poliisi ambaka ng'ambuuza 4 na 5 gye najja enkoofiira ya poliisi gye nali neetikkidde. Naye nga nze amatama ntenga olw'okutya. Yankwasa omupoliisi eyali awo okumpi, n'amulagira ntwale ku poliisi gye mba mbitebeza. Tuba tuyita we nasigira akagaali kange, n'ensaba eyali antwala tukajjayo tukatwale. Kakatereka yatuzza liiso lyokka ng'alaba gammyuse bankunguza n'ebinyogoga bindi ku mikono. Ebinyogoga abayogera ku mpingo. Olunaku lwali lwa 6
era tugenda okutuuka ku poliisi nga bannyuka. Bawandiika omusango bukubirire ne bansindika nkuumirwe mu kabulamuliro okutuusa ku Lwokusooka ndyoke mpeerezebwe mu kkooti n'ennyonnyoleko. Kabulamuliro libakomera kati wuno aliyingidde olw'okwambala enkoofiira y'abapoliisi. Baana bavubukamu abeemanyiiza ebikoofiira ebyo. Nze sibeeriraanya bantu abo tibaliimu mutima gwa kisa, yadde si bonna, naye nze sibeeriraanya yadde kwegomba kwambala byambalo byabwe. Okyambala ng'olowooza oli eswaga, ekiva mu swaga ebambuza ekogga, mikono kudda mabega na kutwala eruzira, n'olyoka otegeera akawunga obuwoomi bwako n'ekiganjalo ekitali kisiike nga bwe kiba, n'olyoka otegeera ebikonde by'okkomera mbugo wali olya swaga ng'oyambala ebikoofiira, gy'oli ekitiibwa ekyo naawe wali okituuseemu. Baana balenzi mulekeraawo kwemmonkolera ku bigatto by'abapoliisi, kazibeere engoye n'enkoofiira zaabwe, kagibeere emisipi, nkugambye biveeko. Dokita Kaddu genda mu maaso. Mu mbuzi ekogga nasangayo abasibe abalala nabo abaali ku limanda. Bambuuza ogwa Naggomola gwe nali nzizizza, nagubalombojjera. Bambuuza bwe nali ngenda okuwoza. Kanzije n'ekitundu ekiddako, ennamba y'ekyoto ngikulekera akwatibwako alabira ddala nti oyiga oyinza okubaako ky'otuyambako mu butabo. 077227 eri ku WhatsApp era gy'ofunirako obutabo buno. Katutandike ekitundu eky'ekkumi n'ekimu tumanye eby'embuzi ekogga kale lwaki tegejja.